Kitalo nnyo kitalo ddala amaziga meerere wa Hajji Naduli mutabani we abadde ayitibwa Jakana Sulaimani Nadduli asangiddwa nga afudde. Jakana Nadduli asangiddwa mu nju ye nga afudde. Ono n'abadde awera ennemba n'emisango gy'okusiga obukyayi era ng'abadde yayimbulwa ku kakalu ka kkooti. Kitalo nnyo kitalo ddala gye buvuddeko Jakana Naduli Bambi yali yasibibwa mu kkomera era taata we Hajji Naduli n'alaajana nnyo n'agamba nti mutabani we ayina ebirwadde ebimusumbuwa nga n'olwekyo okumukuumira mu kkomera kyandibanga si kyekirungi. Era ono munnange waayitawo ennaku entonotono Bambi n'abeera nga ayimbulwa wabula ate ekyekango kigudde mu maka ga Hajji Naduli mutabani we waasangiddwa nga afiiridde mu nnyumba. Kitalo nnyo kitalo ddala mu mawulire ge tufuna wano ku News Spark Channel agalaga nti Jakana agenda kuziikibwa olunaku olwaleero nga omanyi nti abasiraamu baziikirawo agenda kuziikibwa olunaku olwaleero wali ekapeeka Bulemeezi. Kitalo nnyo kitalo ddala twongera okusaasirako abafamire kw'ossa ne Hajji Naduli n'emikwano okuba nti nno Bambi ono nno avudde mu bulamu bw'ensi eno. Nga tukyali ku nsonga y'emu Bobiwine naye avuddeyo munnange ne yeegatta ku bantu ab'enjawulo abavuddeyo okuba nti nno basaasira Hajji Naduli kw'ossa ne famire olw'okufiirwa munnange Jakana Nadduli. Okusinza ku Bobiwine ageze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba nti amawulire gano tegamukoze bulungi era tegamulese ekyekimu era n'abaako byayogera ku Jakana Naduli. Avuddeyo n'agamba nti mu mwezi ogwa March omwaka guno Jakana Naduli Bambi yagwa ku accident era ng'okusinziira ku Bobiwine avuddeyo n'agamba nti bwe baali bookerezeganya ne Jakana Naduli yamutegeeza nga abantu abaamutomera bwe baali batagetinga obulamu bwe. Ate waayita munange ennaku ntono Jakana Naduli n'abeera nga akwatibwa era ono n'asibibwa. Amawulire g'okufa kwa Jakana Naduli Bambi Bobiwine tegamulese ekyekimu. Kitalo nnyo kitalo ddala. Eyo nno nga tuvuddeyo njagadde tubeere nga tukutwalako mu mawulire amalala. Jjukira nti Bambi Muganda wa Eddy Kenzo yavudde mu bulamu bw'ensi eno era ng'ono yaziikiddwa. Wabula ng'ebigambo bitandise okuba nti nno biyitingana abantu abamu oba bannayuganda temwewummuzaako omusajja akyali mu kunyolwa wabula ate bantu bangi abagenda mu maaso n'okuba nti nno boogera bye batalina matu n'amagulu. Neffe twasalawo okubeera nti nno tugakuwa nga bwe tugafunye. Sooka likinge subscribe nga ku YouTube channel eno kosa n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section. Abantu bangi abavuddeyo ne bagamba nti munnange Eddy Kenzo yandibanga yawongayo muganda we. Bwe bityo nno webirisi byaffe nga aba News Spark Channel naye tubikuwa nga bwe tubifuna. Kakati ate abalala ne bagamba nti munnange yandibanga yamuwongayo okuba nti no concert ye eriyo mu November okuba nti no munnange ejjuza. Kati naawe wembuuliza ne ngamba nti concert Eddy Kenzo zazze ng'akola buli gyawongayo bantu bameka be mugamba nti no bano be yawongayo lwaki abakikola ku concert eno. Munnange bwe bityo bwe biri naye nga bw'omanyi nti no bannayuganda tebeewummuza ate Bambi musajja wattu mu kunyolwa bamutandiseeko. Naffe twagala okuba nti no tusaasirako Eddy Kenzo Mukama ayongere okuba nti no akugumya mukulu wo okuba nti no yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Munnange tetuyinza kuba nti no tukitwala bwe tutyo wakati mu bigambo ebitambuzibwa twagala okuba nti no tukugumya nga tukugamba nti Mukama Katonda afaayo. Nga tukyali mu kufa kwa muganda wa Eddy Kenzo Big Eye yavuddeyo ne yeewozaako. Jjukira ono naye yabadde asabuddwa ku Facebook nsonga za kuba nti no munne yabadde mu maziga ate nga ye ali bize mu kulya. Munnange okusinziira ku Big Eye yavuddeyo ne yeewozaako n'agamba nti amazima gali nti yabadde tagenda kulya naye Eddy Kenzo ennyini yeyamugambye nti munnange genda olye emmere. Bw'atyo bwe yavuddeyo n'amugamba era munnange olw'okuba nti no Eddy Kenzo yabadde amulagidde okulya y'ensonga lwaki yavuddeyo n'agenda n'akwata essowaani n'alya
emmere abwe bityo nno webiri era yagambye nti abantu bangi babadde bali mu kulya okujjako Eddy Kenzo era nga munange yakubye ekifaananyi kino ye yandibanga yabadde ayagala ono abeere nti nno yalugwamu. Atugenzeeko ewa Lumbuye Fred Lumbuye yasalawo kuba nti nno awalampa buli omu. Tubadde tuli awo ate tawalampye kampani ya Buganda Kombucha. Ono nagambye nti nno ayagala kampani eno ekyusa erinnya erekerawo kuba nti nekozesa erinnya lya Buganda. Era abudde n'ababuuza ani yabawa olukisa okuba nti nno ekyokunywa kyabwe kino bakiteekako erinnya lya Buganda. Wano no wasabidde Buganda babeere nga bavaayo okuba nti no bateeka ekkomo ku linnya lino era abakola ekyokunywa kino ekya Buganda Kombucha babeere nti nno erinnya lino balikyusa bunnambiro. Oyinza okugamba nti nno ffe tubyeyogerera lwaki tetukuwa omukulu Fred Lumbuye. Kampuni gye bayita Buganda Kombucha, kampuni eno ng'okola byakunywa with due respect nkusabusabi sibu simanyi mateeka ki gumwayitamu okozesa erinnya Buganda oditeeka ku kyokunywa kyo odire eggwanga Buganda olifuule oliteeka ku brand yo ng'ekyokunywa. Njala kusaba mwenna olukikulwa Buganda n'abakulembeza bali Mmengo abeefuutiikayo ani yawa obuyinza kampuni ennamba okozesa erinnya Buganda ku kintu ekyokunywa nti Buganda Kombucha. Erinnya Buganda mwalifuula lyakuzannyirako nti kati balitadde ku kyokunywa naye nga ne okuvunwa kw'ekigambo ekyo ani asobola ekivuna kiri nti Buganda Kombucha. Kombucha kitegeeza ki? Ndudde ebbanga ngobera ekigambo kino kusonga ne kazi nkyogera ekigambo kino soka embuuze okuddira eggwanga Buganda n'oliteeka ku kyokunywa nti Buganda Kombucha. Kombucha kitegeeza ki? Era gwe okwata erinnya Buganda oliteeka ku kyokunywa nti Buganda Kombucha kitegeeza kagendere ng'omukadde akogga nti buli muntu anaavaayo agenda kujonga Buganda agikose kyayagala okukola ki okwogera n'okuteeka erinnya Buganda oliteeka mu bisooto. Njala kubuuza muntu ki eyawa kampuni eno olukusa badire erinnya Buganda erinnya eggwanga eddamba muliteeka ku kyokunywa nti Buganda Kombucha? Kitegeeza kira kivundwa kitya? Buganda Kombucha kitegeeza ki? Buganda eggwanga Buganda ne mufuula mutako ku brand y'ekyokunywa ng'Emmengo teri yakyogeddeko teri Muganda yenna kabeerera oya kabeera nasobola kubuuza ani kuva ddi era kutandika ddi eggwanga Buganda oditeeka ku byokunywa mukiyite nti Buganda Kombucha. Era ani asobola okuva na defining ekigambo Kombucha kitegeeza ki nga mutaddeko erinnya Buganda? Kale mwe abali Emmengo mutuyambe newankubali nti akamanyiro kakuze naye mutuyambe muleke kutyobola kitiibwa kya Buganda na kutyoboola na bulondo ya Buganda okuba nti kati ebikolwa byonna bitandise kusaanyawo eggwanga Buganda buli kimu ekikolebwa nga kigenda mu maaso ng'ensi eraba. Bweteta mutabadde mulabi mulungi owale kwekumira ku News Park Channel kati kusaba obeere nti no subscribinga olikinga video eno kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.